nze ndi musajja musomesa ate nga nsomesa nnyo emitima, nsomesa abantu mitima n'okubayigiriza okubeera nga bakola ki, nga bakola. Qur'an yokka gye ngenda okubalaga engeri Allah subhanahu wa ta'ala engeri gye yatulagamu kye bayita bizinesi. Ekisookera ddala waliwo kye bayita abantu abasinga ensonga eno mugigayalirira nnyo kye bayita okuwandiika, quotation. Okuwandiika okwo guyinza okuba nga okulabanga okutono, olina abakozi bo olina ki, naye nga tosobola kubeera nga obalansinga. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali nga atugamba era nga aya esembayo yesinga obuwanvu mu Qur'an eyitibwa ayatu dain, yagamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mwe abakkiriza, idha tadayantum bidainin faktubu, bwe mba nga muyina ensonga naddala nga mwe aba bizinesi, buli nsonga yonna okubeera nga buli kamu buli kajja ng'okawandiika. Kitegerekese bulungi? Buli kajja ng'okawandiika, n'owandiika kano n'owandiika kano n'owandiika kiri n'owandiika kino, oluvannyuma nnyo n'ojja n'okola ki, n'obitunamu mu ebyo bye wakola ki, bye wawandiika. Abakozi be tukozesa tubayigiriza okubeera nga tubagamba ndagaako bye wawandiise, ndagaako wakoze kino. Oluvannyuma nnyo ojja kubanga wayisa akaseera ojja kulaba ki wa w'obadde otuuse, naki ky'obadde ogenda okola ki, naki ky'oyongerako. Waliwo ekigambo ekigamba nti ma hufidha farra, ky'okutte mu mutwe kidduka, wama kutiba qarra, naye ate ky'owandiise kyo kinywera. Kitegerekese bulungi? Ekintu ky'okoze eki ky'okutta obukwasi n'ogamba akasita nkitegedde, kikola ki? Kituuka ekiseera ne kikola ki? Ne kiruuzinga ne kivaawo, naye ate ky'oba wawandiika kimala ne kikola ki? Ne kikomawo. Kati awo wenkubiriza abantu bannaye tweyigirize nnyo okubeera nga kyeyitibwa quotation, okubeera nga tukootinga bizinesi yaffe, tugenda kusobola okubeera nga tukola ki, nga tugizaamu amaanyi n'abantu okubeera nga ebintu ebyo. Y'ensonga eyo. Ensonga endala okubeera nti okugulaŋŋana, albayu kiyitibwa bizinesi. Waliwo kye bayita okugulaŋŋana kuno kuliko buli muntu alina okubeera nga yeesalirawo n'okwogera amazima ng'olina ky'otunda. Era ebintu ebisinga okusuula bizinesi z'abantu obutoogera amazima. Kitegerekese bulungi? Kambaleetere ebigambo bya Nabbi bwe tugamba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bwe bagamba nti oba oli awo teyasoma naye ng'alina ebigambo by'amagezi byakola ki, byayogera. Mu bigambo bye yayogera yagamba nti albayaani bil khiyari, abagulaŋŋana bonna, atunda, agula n'atunda, buli muntu aba alinawo okwesalirawo okwenjawulo nga ye, imma agule oba tagula. Ekitegeeza nti gwe azze okugula osobola okwesalirawo n'ogamba kati ngenda kugula, n'ogamba nti ngenda kukola ki, sigenda kugula. Naye ate ng'ekikubirizibwa kyekiriwa? Okwogera amazima. Nabbi oyo yennyini n'agamba nti singa mwogera amazima okuba nti ekintu kye ngenda okugula nti nkutunda ensawo eno, naye ng'okakasa bulungi nti ensawo eno gye ngenda okuguza kasitoma wange munda erimu ekituli, n'oyogera amazima nti naye ensawo yange eno munda erina kaddamegi bwe kati. Kati Nabbi n'agamba nti awo burika lahuma fi bai'ihima, awo Mukama agenda kuleeta omukisa aguteeke mu ki, mu kutunda kwammwe oba mu kugulagana kwammwe. Naye singa onaakweka akamogo ako n'okweka n'ogamba nti n'okwate wali akamogo n'omuguza twala genda, nga Mukama ajjawo omukisa. Bannaye waliwo atayagala mukisa? Waliwo atayagala mukisa? Ebintu ebisinga okugjawo emikisa okutoogera amazima. Kyembadde ngezaako okubategeeza nti ekintu ekijjawo oba ekijjawo emikisa mu bizinesi zaffe ze tukola okubanga tetulina mazima. Kategerekese bulungi? Amazima nsonga nkulu. Oba oli pasita,
oba oli seeka oba oli ani, naye mu bizinesi yo bw'onaaba ng'olinamu amazima ogenda kubeera successful mu bizinesi yo. Wallahi oli wa mobile money, nze nakolako mobile money era nga tuli bamu ku bana abawandiikisa eno bizinesi eno mobile money eya Interswitch. Kitegerekesa bulungi, bw'oba ogyagala osobola okukola ki, okungamba nti bakola bwe bati ne bwe bati, ntusobola okubeera nga tukola ki, nga tukuteekako, osobola okubeera ng'otambula bulungi. Kati amazima ne quotation okuwandiika zezo ensonga bbiri bwemunaba muzeekutteko kugenda kubeera nga mutambula bulungi. Olw'obudde butono, nze ndi musajja musomesa mu masomero ag'enjawulo, ate n'ekirala ebintu ebisinga buli kintu kiwa obudde bwakyo. Nti buno obudde bwe bubeera nga bwa ssaawa bwetu, kuba omusajja yenna oba kangambe nti omuntu yenna tokkirizibwa kubanga olina bizinesi emu egyo nti gwe kw'oyimiridde, bizinesi emu nga kw'oyimiridde. Olina okuba wakiri ng'olina bizinesi nga mmeka? Nga bbiri. Ate nga buli bizinesi ogiwadde obudde bwayo bwennyini. Bwegamba nti bwe budde bwe buti, manya nti obwo obudde bwayo kati genda ku kirala. Funawo omuntu gw'olekawo, ate omugambe nti njagala buli kajja obeere ng'onootinga bwekiti. Nze ndaba eki ekibadde kikola kitambula, awo ogenda okwata bizinesi endala. Ogenda kulaba ng'okuze mangu nnyo. Kati nabwe kityo twekubiriza ennyo ffe kennyini n'okwagala okukola. Lwaki ogaya obuntu obutono bwe buti n'ogamba naye kati kano kalimu ssente, kano kalimu bwe kiti. Ekirala olw'obudde oba obudde buweddeyo, ekirala ndi mukozi nga nsuubula spare owa mmotoka. Kitegese bulungi newankubadde bankozesa n'akafuluma Lucent omwaka gumu, omwaka gwe ŋŋamba nti gwe n'akakola gwe guno. Natandika nga lumudde January, era bwe gunaaba guweddeko ngenda sooka ntuule ndabe bye nkoze mu mwaka. Nti omwaka guno nkoze kino ne kino ne kino ne kino, omwaka ogujja kikyenjagala. Olina okubeerawo ng'olina ne tageti ogambe nti mu myaka 5 bwe giti nsuubira okuba nga ndi ku ddaala bwe riti. Naye bw'olaba nga gw'ogamba nti nkola bukozi, wallahi oyinza obutakola ki. Akalala bannange okwerekereza nomanya nti ne bwemba osobola natandikawo nga ndi n'abasisita bange wano, era nze kasita bawummula bagamba nti buli muto wange yenna buli lunaku njagala mpe ennusu 5. Oba taata abikuwadde oba anaabikuwadde bimubinsuulira wali mu kabokisi. Bwe baba baddayo mwana wattu nga baddayo ku ssomero, ate mbagamba mukwate ku zammwe. Awo mba ntandise okubeera nga mbayigiriza kye bayita okuseevinga. Omwana ava wansi agenda okulaba nga agenda okumenya akabokisi ke ng'alaba ssente ze zikoze eki. Kati naawe weerekereze, bw'olaba ng'olunaku osobola okukola emitwalo 2, kale kaŋŋambe ffenna tewali wano atalina ssimu. Olwaleero essimu ogiteekako nusu 10,000, kaŋŋambe buli lunaku olina ne data. Omwezi ojagenda okwesanga nga ze mitwalo emeka awo? Si mitwalo 6? Kati manya nti essimu bw'ogigulira data naawe n'ogigulira ne airtime, kati kwata ssente ezo ofune naawe ogambe nti kati nina 10,000 olwo nange nina wendusudde. Okumala omwaka ojja kuba olina ssente emeka? Ojja kuba olina ssente emeka ssebo? Katono. Tosevinga kinene ky'otasobola, ky'osobodde ky'osevinga. Weerekereze naye ate ofune mu maaso. Leero tuli bakola, leero tukola bukozi. Naye ate buno si budde bwa kulya n'ogamba nze kati njagala kulya ssente kati nti olw'okuba ozifunye. Obudde bw'okuzirya tebunnatuuka, ogenda zirya mu maaso nga ze wateekamu. Kati olwaleero okuŋŋaanya kapito, oluvannyuma onaaba omaze okufuna kapito, kati ng'olya ku magoba. So tolya kapito nga tonakola ki? Nga tonafuna magoba. Banaye kankomaawo.